Yes, Redzone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gw'atambula naffe ku mukutu ogwa Redzone TV. Naawe atanaba kubanga osubscribinga kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade aka notification kakuyambako okujjukiza n'obeera nga tomisinga nsonga yonna ebigenda maaso mu bitundu ebya Lubigi n'ebitundu ebirala. Bannayuganda bangi buli omu abiyogeddeko bubwe, wabula nga kati nina message okuva ewa mwana mulenzi era bulijjo amanyiddwa nga Sama Uganda. Ebigambo bye njagala mbikuwe obyewulirire, ayina point ye gyayagala okubanga akutegeeza gwe Munnayuganda eyabirabye ku mukutu gwe naawe agenda obbirabira ku mukutu ogwa Redzone TV. Nja kusaba obitwale nga bw'obiwulidde era byogenda okuwulira si bigambo byaffe wabula bigambo by'abantu ssekinomu, wabula nga wentera okugamba nti singa tubirabamu omulamwa kitukakatako okubeera nga naffe tubikutuusaako yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira n'obeera ng'osinziira eyo okubeera nga ate otegeera message ey'omukulu gy'abadde ategeeza. Ebigenda maaso mu Lubigi abikonekitinze bw'ati. Agamba nti okusinzira ku ggwanga erya China sente zeribanja Uganda. Waliwo reports oba waliwo amawulire agayinza okubanga agajja okwewuunyisa era agajja obutakuleka bulungi nti China sente zebanja Uganda. Jukira aba China population yaabwe eggwanga lya China lyerimu ku mawanga agasingamu abantu abangi okwetoolola ensi yonna. Era China eno balina project gye nakugambako gye bayita China Project 2060 nti singa bagula ettaka ewantu wonna beekigendererwa kyabwe kyakutwala ttaka n'okusenga. Era nga mu projekiti yaabwe eyo bagamba by 2060 100 million Chinese nga bali settled ku lukalu lwa Africa. Kati ono agamba nti kisoboka okukera ku makya n'osanga ng'ettaka ly'omu Lubigi bwe bagobye abantu nga abaliguze Bachina era nga babagobyeko then bawa Bachina bazimbeko company ng'era bw'ozoobiraba naddala mu bifo ebimu ebisangibwa mu ggwanga Uganda. Sama Uganda agamba nti bannayuganda guno mulimu gwammwe okubeera nga mwerwanako, okubeera nga mulwanyisa kino, okubeera nga mwekokkola oba nga mwetakkuluza ku bannabyabufuzi abatayina nsa egenda kubeera ng'ebalwanirira. Naawe ekizampo abamu ku bano abazze boogera ebigambo wakati mu kulwanyisa enguzi olina gamba nga Honorable Ssemujju Nganda bwe yagamba nti nze sisobola kubeera nga ngoba Mathias Mpuuga oba nga nteeka omukono ku kiwandiiko ekigenda ogoba Mpuuga kubanga musajja muganda munnange. Ono Sama agamba ekyo ddala tuyinza kikkiriza tutya, lwaki tetulabira ku bannansi mu ggwanga lya Kenya. N'abaako ne point endala gya raisinga gye njagadde okuba nga nkuwa gwe munnanga agoberera omukutu ogwa Redzone TV ng'abuuza Robert Kyagulanyi Ssentamu okujja mu byobufuzi bw'eggwanga Uganda gwe nga gwe agoberera omukutu gwa Redzone TV olowooza nti yajja abeere ng'afuna ssente. N'akutegeeza Robert Kyagulanyi Ssentamu y'omu ku basajja abagagga abawedde emirimu nga singa akera ku makya n'asalawo n'agamba nti kati nze ne famire yange tugenze kubeera nga tubeera mu ggwanga erya USA ate mu bulamu obuli expensive akisobola, n'abeera mu bulamu obuli executive akisobola ate okumala emyaka gyonna gyasigazayo egy'obulamu bwe. Sama Uganda ng'ategeeza nti bwe tutaakole nga bannakenya bwe baakoze ekyamazima bino ebintu bino biyinza okufaananamu obulala. Obuli bw'enguzi obadde butambulira mu ggwanga Uganda n'osanga abamu ku bantu b'obadde olowooza nti balimu ensa abandi badde bakivumirira ate bo ne bakulaga nti bakiwagidde buwagizi. Lwaki simukuwa n'obeera ng'omuwuliriza ebigambo bye nga wabyogedde ne simwogerera n'obeera nga ate otambuza message. Genda mu comment section teekamu obubaka tubulire wawe osinzidde okuba nga ogoberera ensonga eno naawe otuwe endowoozayo obirowoozaako ki ebigambo bya mwana mulenzi Sama Uganda tubeere nga ate tutambula ffenna. Redzone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okuba nga gy'otulabira sooka owulirize bino nzije tubeere nga tweyongerayo. Morning, good evening, good afternoon. Baganda bange basabo ne banyabo kansule muli bulungi. Buli atuuka nsaba onsharingire ku video eno. Breaking news agamu kugatambula China sente ziyawula Uganda empitirive nnyo. Uganda ebbanja lyagitulidde ddala mu bulago. So obudde buno China yavuddeyo n'eraga nti ekisaawo kya Uganda tekimala kusasula sente zaabwe. Yensonga lwaki batandise okusengula abantu. China omuwendo gw'abantu gweyongeredde ddala nno ddala. So obudde buno agatambula abwayiise Kawempe Kosane Nansana bagenda basengulawo awo na wagenda kubeerawo China. Trust me, kiriza obagaana wagenda kubeerawo ba China. So mu Bannayuganda abavaayo ne mulinda ba politician njaga tutunulire Kenya yavuddeyo nga bongeza just Mugati bawutaddeko omusolo padizi z'abakyala bazitaddeko emisolo n'ebintu by'ekisirusiru nga bitaddeko emisolo.
Kenya yavuddeyo mu ddoboozi eryawamu bebasse ne babatta abageze ne bagenda mpaka ne bafunye obwenkanya ku kibadde balwanirira nga bakosezza eddoboozi eryawamu. Ekintu kino gwe muganda wange ndabo bampuliriza oyinza tekikwatako nekikwatako. Nsaba nnyo bannayuganda twewale nnyo okuyingiza bannabyabufuzi mu nsonga ezitunyiga kubanga bw'osuula enjala munnabyabufuzi tabeerayo, bw'okugoba mu nnyumba munnabyabufuzi tabeerawo. Era njagala nnyo mwewale nnyo okuyisa erinnya lya Bobi Wine mu kamwa. Baganda bange abawooza azanya documentary kansube nti omwe yatuuseeyo. Baganda bange Bobi Wine ayina ssente ezisobola okumulabirira ne famire y'ebbanga lye lyonna paka avudde mu bulamu bw'ensi eno nga tena mu Uganda ngali Amerika nga alyokke. Naye bayasala okuvayo okulwanirira mu abanaku ate mu bunaku ne mbuteekamu obusiru muli basiru. Musonyi okyogera ne bannayuganda tuli basiru. Kenya yavuddeyo negamba bafa baffe mpaka bafunye obwenkanya. Mugenda kulira bana basajja muyita basenior politician nga bali mu parliament tebasinga okukola ekyamaanyi kiri kimu kubba kubanga bungamba tolwanyisa Nakyemalira ngomaze mu parliament emyaka 2 kitegeeza obeera mukyamu n'okusinga Nakyemalira, obeera mutemu n'okusinga Museveni, obeera mubi n'okusinga Museveni. Twewale nnyo baganda bange basenior politician abavaayo tebageza ne bajja ne babalimba oba bogereramu ekintu kyonna. Era nze nyigira nnyo omuntu abo bano abantu emmere kubanga basiru ogenda bawe emmere bakute bali Museveni twagala buyambi ne Museveni ye muntu y'omu avuddeyo n'abanyigiriza n'abagoba we muli. Baganda bange mugenda kubundabunda mu nsi yammwe mugenda tuuka n'okulya ekyo okunoonya ekyokulya nga temukiraba. Bannayuganda bwe mutavaayo okozesa ddoboozi limu, bwe mutavaayo okugamba nti ekimala kimala, mugenda kunyigirizibwa, mugenda kufuuka babunzibunzi mu nsi yammwe ate nga temuyambiddwa. Mugenda kufuuka babunzibunzi abanaku kubanga babundabunda bamu tubalaba babawaza ettenti ne babawa emmere. So baganda bange basabo ne bannyabo twesonyiwa senior politician, twesonyiwa bana basajja bava ne basira amakooti ne batugamba zibikozi. Tubesonyiwe tubalabe nga balabe baffe kubanga bali mu parliament bali mu kuyisa embalirira ssente ne ssente ezammwe ezimuliwo omusolo. Kabalagala gotunda bamwejjako omusolo, pani amazzi gotunda bamwejjako omusolo, buli kimu bakijjako omusolo. Ssente ziyamba bo na famire yaabwe. Tubalabe nga balabe baffe abasajja abo tutumulye wano katono nnyo joozi waleese ekiwandiiko ekigoba abakomishona. Abasajja bakulu tuyita basenior politician bavuddeyo ne bagamba nze sisobola kikola, nze sobola kugoba mpuuga kubanga mpuuga muganda munnange, kubanga mpuuga mukristo munnange. Ne tubuuza Kyagulanyi munyarwanda munnaabwe. Baganda bange njagala twesonyiwe nnyo era tukyawe nnyo era tunyigire nnyo abo bannabyabufuzi abavaayo nga balina kye banoonya nga banoonya bufu ne basala okozesa ffe ng'amadaala kasomala okutuukira gye balina okubbira ne batusuula. Tubeewale nnyo tubalabe nga balabe baffe, si mbubi naye tubalabe nga balabe baffe babi n'okusinga Museveni ne mu bagoba kubanga gwe bakolera. Baganda bange njagala musituke, njagala mugambe ekimala kimala kubanga bajja documentary gye tannatuuka egenda kutuukako etegenda kukosa. Mbabuulidde forward in my country some are usually presented. Yes, bigambo bya muntu sekinoomu, bigambo bya Sama bwatyo bwawadde endowooza ye kiri gy'oli okubivuunula nga w'obiwulidde naawe at least bw'oba osobola obyongerayo byongereyo message ye ebirenga etuuka ng'era bwe yasabye. Red Zone TV kwoli weebale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Kirira wansi awo mu comment section teekamu obubaka otubuulire ebigambo bino oyinza bikomentingako ki. Bw'obanga osobola kwata ku share button tambuza osuule mu bitundu by'omanyi abantu gye beetaaga okubanga bamanya information bweti tubeere nga tetusinkana mu updates eziddako kubanga ffe tukyaliwo okubeera nga tukuweereza.